Kitalo nnyo kitalo ddala eky'omuyizi gwe bakubye amasasi n'afiirawo. Story eno etambudde naye by the time we yatambulidde nga sinnabafuna clear details ku ki exactly ekyagenze maaso na lwaki omuyizi ono baamukubye amasasi era bw'atyo n'afiirawo. Bwe ntegedde details zonna mu butuufu bwazo consequence gye story njiba SMX Media Kings and Queens basobole okubeera nga bategeera amazima. Tetwagala nnyo okukola story gamba mbufe abasoose okubeera nga tugikola naye nga bye tubabuulidde tebirinaamu mulamu obanga tebigatta obanga bya bulimba. At least story tugikola late naye nga tukuleetedde details oba facts ku ebyo by'obeera olina okubeera nga otegeera. Waliwo gye nalabye nga bataddeyo mu student gwe bakubye amasasi yabadde mu primary abalala secondary kwegamba buli omu ng'ayogera ki kyawulira nga ayagadde olw'ensonga baayagala okukola story amangu. Naye ng'amazima gali nti student gwe bakubye amasasi yabadde mu institute nera ng'omwana mulenzi ono yabadde aweza egy'obukulu emyaka 23 ono abadde asomera ku Soroti Pharmaceutical kwegamba abadde asoma bya busawo Pharmaceutical ku institute gy'abadde asomera neera ng'ekyamukubiza amasasi si ye yabadde target n'okusinziira ku information gye nfunye ekigendererwa tekyabadde kya mukuba masasi mbu bamutte obanga bazze kukuba ye masasi bamutte. Kigambibwa nti omuyizi ono yabadde agendako mu zabadde ssaawa nga 4 ez'ekiro nga bateesezza n'emikwano jimbu waliwo ka kilabu campus night gye bagenda okubeera nga basisinkana basobole okubeera nga basanyukamu. Naye mu kubeera nga ali mu kkuba agenda yasabye ate mukwano gwe omulala ng'alinako w'ayimiridde. Mu kubeera nga alinako w'ayimiridde nga otayinza yita ku mukwano gwe n'akyama wasooka akole ki amubuuzeeko amugambe waaye ffe tugenda waneeno na wano then just kumubuuzaako. Mu kubeera nga amubuuza mbu bagenze okulaba nga waliwo abasajja babiri ababadde ku pikipiki nga balina we bagipaakinze emabega w'emmotoka emu. Neera tewayiseewo kaseera kanene abavubuka abo babadde ku piki ne bajja nga bakutte n'emmundu ne bagamba ono abawe laptop bag gye yabadde asitudde mwabaddemu ne ATM card n'ebiwandiiko bye ebirala. Ono n'agezaako okubeera nga agibawa. Kijjukira ayimiridde ne mukwano gwe then ababbi banene mbu ne bagezaako okubagamba mbu kati mukkirire ku ttaka mukole ki mwebake ku ttaka bimanyi ebyo mukkirire ku ttaka mwebake ndowooza bo basobole okusimbula nga tewaliiwo abakuba ku mukono. Oli mukwano gwe yabadde azze okubuuzaako ye n'akkirira ku ttaka. Ono eyabadde agenda mu kiraabu n'abigaana ebyokukkirira ku ttaka n'agezaako okulwanagana n'ono eyabadde akutte emmundu. Mu kubeera nga balwanagana oli we yafunidde chance gwe yazze okubuuzaako n'adduka emisinde. Ono gwe yabadde agenda okusisinkana mikwano gye mu kiraabu n'asigala ng'alwanagana nabo era we batyo kukakana nga bamukubye amasasi mu kifuba era bw'atyo n'afiirawo. Amakulu mu kyo bagenze okunoonyereza nga oli mukwano gwe yazze okubuuzaako mbu ana mobile money gy'akolako mu kitundu ekyo. Neera nga kirabika baneena abasajja babadde bateeze kukwasaganya oli kumubbako ssente ze oli akola ku mobile money wabula ekigendererwa tekyabadde kyakutta ono student gwe yabadde eyafudde. So wekito wekyabadde neera oli abawadde clear details na buli kimu nga wekyagenze mu maaso kwe kufuna information efaanaganako nga bwetyo. Naye nga kitalo nnyo kitalo ddala eky'omuyizi gwe baakubye amasasi. Ndakusaba subscribe nga nuko SMX Media tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Gwawulira nti oyagala kulanga naffe akabeeyi kaffe katinitino kasoboka buli tukubireko ku namba y'essimu tujja sobola bunnyo okubeera nga tukuyamba. Ate gwe omuyimbi ayagala okukola music video oba ssomero nga mulina oluyimba lwammwe mwagala luteeka ku video oba mwagala kukola kalango ka ssomero lyammwe oba MDD oba sports nga mwagala bikwata ku butambi kuba ku namba y'essimu tujja sobola bunnyo okubeera nga tubayamba. MSMX sign out.